Chairman yakugambye tenetowulira. Abakyala abazze tubeebaza nnyo emikolo etali mu bakyala yewalo kamusa naye musajja wa bizinesi so tuyirana ku muntu gwe n'oyiga by'omukommako okusabye Mukono sabiti mukyala londa abasinga tumanyi era yagenda osooka okutuuka wano oluvannyuma agenda kwebasibwako DPC Kale baba. Okuva mu ggulu woodi omukulu wire muyaka yoyo amina omukulu mutyaba yoyaawo era azze mu lukiiko luno nenebaza okuva ensuube amina webale kubeerawo mu lukiiko luno netwebaza omukulu era chairman alina gwayise naye era mbadde nsaba otuwubireko bali babiri awo batuwubireko olw'okumanyagana attires and camouflage clothing. Wetagenda Kutira. So mulimu ogwo tusaba tuwamu. Ati nawo obufuse wa popi. Atenze kubandani wa popi. Oye! Status controller, oye! Giant. Ensonga zaffe bulungi atwagalidde tetwalina kyakulya mu ngalo amasomero ki agagenda kubalabirira ezo programs zetugenda mu baani abagenda kukugira sako zaabwe balina okusomesebwa ebyo byonna programs ezo zitandikibweko mu kulembeze w'eggwanga ng'alaba politician babuza abaana b'eggwanga eyo namba y'abantu abaana ba ghetto kano kekajja nabo babeeyo bagasire bateeke ettaffaali ku ggwanga n'eggwanga obuveera buli mwagenda funa obuveera bw'omuceere mumanye ebintu ebyekalaba ennaku zino omuntu okuwa ekifi n'omuceere akire abakutambuzaako mumayero mu lunaku lw'enkya twagala okwebaza ebitonga byokaffe bayibeni tubadde tutambuza njiri nti bannange muleete mujafuna obuzibu esaawa yakati tukyakuŋŋaanya nti nga tubadde tutambula kati akiina ajja kuba akwatibwa bukwatibwa abakulembeze ab'enjawulo okuva mu Australia n'okuva mu Mulago nga twogera ku nsonga ya insecurity esongeddwamu olumu nti esibuka mu ghetto ya wano. Ghetto eno ebadde ya mirembe era nga abakulembeze tetujjaayo wabula nga tubalindira eri waliwo ensonga ng'obukulembeze bwa wano weebuli obwa ghetto obukulembera mukulu Spice ne munne Sulaiman aliwo okulwa chairman saawa eno obwa ghetto naye nga ensonga ezo nga ziggwa nga muzimala eno wansi ku ground nga ghetto naye kyatwewuunyisa nga 28 nasanga ab'ebyokwerinda
ne mukulembeze munnaffe mukulu Mbiro Eria wa Australia nga bali mu mulago nga batambula n'ebbinja eddene ery'abavubuka bamukumemu abalaba nga bava wano n'obusungu obw'amaanyi okumalawo obubbi. Ababbi mwe bali muno era babeera wano era mubeera nabo, wabula tusaba busabi okwebuulirira kubeewo, tuleme kuggwamu essuubi. Abantu abamu babba lwa nsonga baweddemu essuubi, naye mpulidde ku coordinator wa disitulikiti ng'atangaaza pulojekiti eziriwo okuva ewa Jeno ez'okubakulaakulanya, babateekemu ssente, babateekemu empisa, babafunire emirimu, babatendeke ebintu ebyenjawulo kuba pulojekiti gyeziri. Kati nga mwafunye chaini eyo bagatta eri ku national, tube n'essuubi tujja kuyitamu, abula nga tetuli kawuga, tetuli luzira. Tali nnungi yaliwo okwedda netugezaako gigonjola naye ekomyewo. Getende ekyamazima efuuse ensonga kuba naffe ffennyini nganze omwana enzaalo yakuno nti ekiri okuyitamu kozi gyayitamu mulinamuko bukidde weebuti kasobola okumukwata nange nesitasuubira kyekankola, so neesanga nga mpise maaso olw'ensonga y'abaana bano abawangaalira muno, kubanga tulinamu abakolamu emirimu gyabwe egyenjawulo ng'egibabeezaawo ate nga naffe tugifunamu. So sandiyagadde embeera tuyigganye omuntu omubi, omuntu nga mulungi ate omubi tumulekewo, kubanga wekinaagaana gye tujja okuddako. So bakubiriza tutambulire wamu, pointing out abantu ababi tujja bakola ku kirungi, tukwatagana obuyinza. Ate kinsanyudde nnyo gete eno ntongoze, wabula kyenkirabyemuuko kiyinza obamezaamu amalala. Timuli batongole so temujja kukwatwako. Obukiyosiki, amaduuka nga tebalina y'ekonome etabuse, akasente bakeekuba, biseera byakuza abaana ku masomero. Nsaba bekikwatako mwenna tulabe nga tulwanirira abantu baffe. Police commanders bonna abavunaanyizibwa ku crime intelligence, abavubuka bano bakyetaaga okwetegereza nnyo. Abavubuka bagete mubeekenneenye nnyo under serious training and screenization. Okwekenneenya abantu abo bakyabulamu nnyo okulaba nga bakola omulimu, okutuusa omulimu ogwo, okukuuma abantu n'ebintu byabwe, n'okukola ekyo kye balina okukola, mulyoke mu batongozi okukola nabo. Sooka amanya nze assistant superintendent wa poliisi Nabasa Nicholas, nga nze mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu bitundu by'e Mukono. Twakola omulimu mu biseera ebiwedde okugezako okusembereza si ba ghetto bokka by the way, Abannayuganda bonna, naye twaconcentratinga mu ghetto kubanga bwe waabeeranga obumenyi bw'amateeka obusinga kati batandise kuba nga abatakwatibwako lwakuba kati poliisi yabasembeza. Ffe nga poliisi tubagamba nti tewali ali waggulu w'amateeka. Yenna owa ghetto anaakwatibwa nga yazize omusango ajja kuvunaanizibwa mu mbuga z'amateeka butereevu nnyo. Era nze ekyo nsiiba nti bagamba okusembera poliisi tekitegeeza kumenya mateeka. Olina kuba ffe tubasembeza mu ngeri y'okugamba nti tubayigirize bakuume eddembe, baleme kumenya mateeka. Ate ekyo tebalina kukikozesanga liwe ey'okumenya amateeka lwakuba poliisi kati yafuuka ya mukwano. Okusookera ddala nnyinza okwegattako okukikkiriza kuba wotunulira emabegakaawo mu Mukono, obubbi naddala ku sayidi y'abaana ba boodabooda bubadde bukaaye, ng'ate babakuba bubi nnyo n'okubatta. Kakati obubbi ebiseera ebisinga ng'ambe oba kibanga kiwende ekigwa obubbi, naye nga ne bano abaana betukulembera okubeera nga ndi mukulembeze wa ghetto, nze nga nze siza kugaa nti nkulembera ababbi, naye abamu bakyalimu emize eminene ennyo egyo. Ekisooka ne pulogulaamu zaffe ezimu ze tubagamba ez'okwekulaakulanya kuba zaatandika mwaka guwedde, emabega kaawo ndowooza ne baba n'essuubi ddene nnyo. Yinza okulowooza oba kwe kukendeeza ku bubbi oba mulindi ogere nti olw'okuba balaba tuluddewo nnyo, so nga ate pulogulaamu zonna naddala ennaku zino tuyinza okugamba oba gavumenti ekalubiziddwamu ku by'ensimbi. Kati oli ayinza okulaba nga essuubire wamuteekamu takyaliraba,
n'ayagala okuddayo mu mizeejo egimu naye nga twongera ffe okubakubiriza n'okubanyweza. Era olukiiko luno olubaddemu bassentebe b'ebyalo oba abakulembeze b'ebitundu twagala okugatta amaanyi nago. Era wakati wano tuvuddewo ng'abaana bonna abeegattira mu geto eno tugenda kuwandiika omu ku omu amannya ge, gy'abeera ne kyakola, tusobole okuba nti twetegereza ddala okulaba nga obubbi obwo tubukendeeza.